twagala okola omulungi omuhaba awajja nga tugenze yeeraba si bwe kiri nasimina kumanya mutandika nga sinatuuka era walino wano wakati bwalina stand tetukwerabira tuyinza okwerabirira omuzindalo biniyo gitaddemu ey'omuzindalo ndiraba mba nkulaba wano kangodde wano yakubanga nkulaba saako interview ya muntu oba olifuna mulefu naawe ddawali oli muwanvu ate ozibye banddawali bwotandaba tima eri natuuka so tubakulisaayo mwenna olw'okubaawo mu kooti tusooka okwebaza abantu mwenna abazze n'okubugiriza enjuyi zonna oluyi olwaffe naddala olwa Haji Ali Mwezera mwebale nnyo mwebalire ddala butakoowa nga bwe muwulidde registrar w'ekkooti atutegeezezza nti omulamuzi era n'olwaleero tasobodde kubeerawo tusaba Mukama Katonda amusaasire asobole okubaawo ng'ennaku z'omwezi 2 naye oludda lwaffe luwaddeyo okusaba era ne tukkaanyizibwako n'oludda luli olwa state ti singa omulamuzi afuna obudde mu wiiki eno asobola okuyishuinga kye bayita production warrant esabayo asaba Haji Mwezera okujja wano ne application eno nebeera ng'ewulirwa era nebeera disposed of oba nebeera ng'ekolwako ndowooza tewali kirala kisukkakaawo mwe bannamawulire nammwe mbeebaza okubeera nga muzze ebiseera ebisinga babeerabira ne tubeebaza n'abantu sekinnoomu abali eyo yonna waliyo abaga Haji ffe nga mujjaffe tonnajja nga temunnajja just tetunnagimanya naye mwebale nnyo nammwe okuyimirira naffe mu nkuba eno abantu mwenna ne muva gyonna gye muva temukoowa okunoonya obwenkanya kino kyekibaamu okubwa enkuba yokebwa omusana olumu olengezebwa naye nga mu byonna kwe kubaawo ne mubugiriza munnaffe Haji Ali Mwezera mugumu nnyo nga bwe mumulabye era mumativu n'engeri embeera gyetambula wabula tusaba embeera ebeere ng'eyanguzibwamukko kuba kati kugenda kuwera omwezi ogwokubiri nga bwe twabagamba bwe biti bwe bitera okubeera nti saasira kati omuntu atalina bannamateeka bwe bati nti trial bwe ziti ku muntu atalina bannamateeka zigenda ne mu myaka 10 nga bamuvuga bwe batyo janguluno kweganga bwe nabaga nti omuntu yenna akwagaliza ekkomera naddala mu bintu ebifaananako bwe biti aba akwagaliza ekisukkako wano si kintu kyakuseka naye nze mmanyi mukiraba kati nammwe mutandise okufiiringa nti singa omuntu ono abadde taliiko nabamugoberera olowooza ki ekyandibaddewo so mbeebaza mwenna nti mwebale sekinnoomu oba n'abantu abajjidde ewamu nammwe abatuusizza amawulire eri abantu mwebale kukuuma butebenkevu nakubeera nga mweyisa bulungi tusiize ekifaananyi kirungi mwenna munyirira oba mwekuba buwoowooki buno obulungi bwe buti naye nga mwenna muli bayitirivu bulala bakanso bonna babaddewo kanso Bawutu Robert kanso Mpiima kanso Kirunda kanso Kirunda Usman Kahijwa abaddewo ne Sara Awero n'abalala abatasobodde kujja olw'obuvunaanyizibwa obulala mwebale nnyo nammwe babuushirooya abali eyo abaguwoleza ku intaneti mwe nabali babuushirooya abali eyo mwebale nnyo ku saidi zonna olumu tuwuliriza bye mwogera nga babuushirooya nammwe mwebale omulimu gwe mukola mutambulire okwo temuyingira mu kwevaluatinga bujulizi naye okuweereza ku bubaka obuga nti tubalamusaako tebuba
muba temuvudde ku nsonga eyo. So mwebale nnyo ba Bush lawyer nammwe ababadde eyo nga mukola emirimu gyammwe. Ki ekireetedde omulamuzi okuba nga talabika mu kkooti? Siri mwogezi wa judiciary oba wa mulamuzi, naye batutegeezezza nti aliko emirimu egimukutte. Ekyo ffe tuli ba servants ba kkooti tugabuga most obliged. Kiddemu nga Bush lawyer tuddamu tutya? Tugamba nti most obliged ddamu nga bwe ngusomesa. Njagala kugamba kyaba Bush lawyer. Aba Bush lawyer kiteeketeeke kino kipange okulaba nga Haji alemera munda. Nedda newankubadde gwe kikuyisiza bwe kikulumya nnyo, naye ffe byebimu bye batusomesa. Patience, obugumiikiriza. So mu bugumiikiriza obwo ojjamu ebintu bingi, naye nga mwenna bwe mumanyi nti muli ku mazima era bwe mubanga mukomangawo temugavaawo, kino kijja kuggulawo essuula ennene empya erina abantu abalala abatagafuna. Naye kino kibalage reality eriwo nti kati kyekiri kyeggaha esaasira ataliiko. Bamuwubayo lumu ne bamugaadda omwaka ogujja nga guggwako, ne bamuyitamu bati ne bamugaadda 226, ne bayitamu bati ne bamugaadda 232 bwe giti. Waliwo abantu abamu abatandise okwebuuza nti oba oliawo oba obujulizi tebumala bulungi ensonga lwaki omulamuzi ajjanga. Tetuli ku trial. Njagala tusomese abantu abali eyo. Ba Bush lawyer abali eyo tetuli mu kuwulira musango, tuli ku application ey'okusaba omunnaffe awoleze bweru. Beiro kitegeeza wozanga ova bweru nga tuwoleza muli munda ng'oli munda gye tuliko. Kaakati trial ate yejja kuweebwa deeti, naye nga bwe tugambye nti kati trial eziriko ng'ogyeko ensava ennyo eziri ku capital offences bakyali mu za 2017. Kaakati awo oyinza okuba ojja kulinda bwe banaateera eyiyo mu Q etuuke ku cause list eno, oyinza okuyingira mu 232 okuwulirako obuwulizi. Ansa abantu balowooza nti omusango guno gwongezebwayo kwegamba ku abalamuzi batuuke n'okugenda mu luwummula nga tebalinakiwulira kino. Temulinamu kutya olwekyo? Sisuubira era tetulinamu kutya. Ffe tujja kuba bawulize ennaku z'omwezi buli kooti zeetuwa tujja kujjanga ffenna nga bwe tuliwo, ffe tuwe client waffe ekyo kyalina okufuna okumubeererawo. Manyi kimunyiganga omuntu, manyi abawagizi be kibanyiga, abantu kibaleeta ennyiike. Olwaleero abaana be abatakyamulaba mu families ez'enjawulo kuba Haji tabadde n'amaka gamu, osanga eri tebalya, abalala tebagenda kusoma, beeraliikirira tetusoma ettaamu ejja taata taliiwo. Olwaleero kati mukiri nkimanyi abaana kibanyiga, abamu babadde alabirira kibanyiga kubanga ye musajja abadde akolerera amaka. Bizinensi ze zinaagwa, ebibye binaggwawo. Twagala tubagumye nti buli kaseera tujja kujja tusabe yeeyimirirwa awoze ng'ava ebweru nga n'abaana b'abalala bakyasobola okugenda ku ssomero, n'amaka ge amalala abe ng'akyasobola okugalabirira. So si kubeera eri ne bamala kati myezi 2 nga kiri kye mbagambye nti abantu abasinga bwe basibwa amaka gaabwe gasasika, abaana balekerawo okusoma, embeera yonna eyonoonekera abasigadde abalala. So ekyo tukisaba tekijja kuba bwe kityo, era tukakasa tujja kuweebwa olunaku awulirizibwe. Lwaki obubaka buno butwala essaawa nnyingi nnyo okujja eri kkooti? Kubanga okuva ku ssaawa 3 tugenda mu 7. Kubanga wabaayo essuubi nti omulamuzi ayinza okumaliriza by'abadde akola n'ajja. Katubeere bagumiikiriza. So Mungu ali wamu n'abagi. Abamu bagamba oba kalinga kakodyo okuba nti abantu abamu bagenda banoguka ku kintu kino okukigira ddala mu mawulire bakooye emabegako. Nze ŋŋaate bajja kunogoka. Mwe munaako mwe kennyini mugaye temujjako. Mwagala bwenkanya, mwagala justice for everyone. Si bwe kiri? So those that are hunting for justice never tire. Tebakoowa. Obubaka obusembayo eri abawagizi ba Haji Ali abaweddemu amaanyi olunaku olwali. Bannange mmwe temuggwamu oba omusibe ye tegannamuggwa ate gwali ebweru. Njagala obbategeeza nti teri aweddemu maanyi, naye bw'obaayo ng'owulira otendewaliddwa totendewaliddwa. Gw'olaba gwali ebweru owulira bw'otyo ate ye ali munda. Kati buli bw'okirowoozaako ekyo kikwongera amaanyi okugamba nno nze nenkuba obukuba n'enzirayo eka, naye ate oli gwe baddizaayo ku mpingo, ye ate oli ali munda
ng'abeewuwa abaana abalala tebamanyi oba ttaamu ejja banaasoma oba banaalya abaana balina abalala 12 n'abantu abalala balabirira bonna so ekyo golooza ye kimulowoozesa ki buli kaseera fe okuba naye kwe kumuwa amaanyi buli bwalabawo abantu bwe bati abangi afuna amaanyi mayitirivu njogedde naye era nja kuddayo njogere naye mutegeeze nti Mungu ali wamu n'abagumivu tweyanza tetujja ekyo kyaddiddwamu muyinza okukoowa fe tetukoowa tetujja koowa obalabi webali tweyanza katugende ku bushlo yakulemberamu ogamba otya gwebintu bushlo yakulemberamu okola ki wano si avumalian skin ati wemuteka butu kubulaga essaawa eno ate nze njikuteramu mu kamera ku mwana wange omukwano gwe tulina ne Mami Fango nedda muninange weesonyiwe alien kaakati Mami Fango ebintu obirabye ebintu mbirabye okusookera ddala nze nja kwebaza bannayuganda bonna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu ggwanga Uganda nja kwebaza bannamawulire bonna ba YouTube aba tiktokers bonna basobola okuyimirirawo okulaga bannayuganda amazima oba okwatusaako amawulire mu budde bonna nze kyensobola okubagamba mwena bannayuganda tusigale nga tuli bakkakkamu olw'ensonga ki nti ekkooti esigala kooti tulina okusigala nga tuwa ekkooti ekitiibwa ate kyezigambe kyekisembayo kye baba basazeewo omulamuzi aba n'obuyinza obwenkomeredde okusalawo ku musango gwonna oguba guli mu kooti nja kubajjukiza ekigambo kimu teri musango mutono nga guli mu kooti teri kiba kintu kyakusaaga n'olwekyo tusigale nga tuli bakkakkamu ate tusigale nga tuli solid olwansonga nti anoonya amazima takoowa anoonya obwenkanya takoowa buno obwenkanya bwa Ajali Mwiza bwe tunoonya tebugenda kukoma ku ye tuzadde abaana b'obulenzi tulina abaana abalenzi tulina ba brothers baffe tulina babba baffe tulina balamu baffe nga balenzi mwalabyeko omwana ku mawulire nga nnyina yamuwawaabidde mbu yamukozesa kitaawe yamuwawaabidde naye ng'omwana agamba twateesa ne maama saamukwata naye nga maama aloopa nti baamukwata naye ng'omwana agamba twateesa bino tubadde tubikola twateesa maama alimba twateesa n'olwekyo nti bangi abawaayirizibwa era bangi abanyigirizibwa kyetulina okwekwasa twekwase Katonda yasooka twebaze kooti kubanga n'okutuwa otuwa time oba date tuba n'essuubi basobola otugamba teriiyo temudda temukolamu naye buli watuwa date ekinsinga okunsanyusa mu musango guno ffe babawaabira abalina omusibe mukyero tuli ready n'okuguwulira naye ate abatusiba balina press esinga eyaffe please musale press abakazi mmwe ndaba mu buguma mu bukuta mwenna amatama gabakulukuse mukakkane mwe mwatuwabira mwe mwatusiba ffe tuli solid together mwe mwaleetwa musango mwe mwavanye mwogera kalebule tulina okwogera bino accordingly eyawaaba yaani kino kitweta ku musango nti eyawaaba yaani era byayogedde byetujjamu biki byetugamba abantu byayogedde bye biki ebikolwa bye nenneegisaaye bitweta ku muwaabi yaani so n'olwekyo bingi bikyavaayo ebimu tubisirikidde olw'obujulizi naye ffe tusaba Katonda era tumwebaza twebaza abalamuzi tujja sigala nga tuwawa ekitiibwa tujja sigala nga tuwa kooti ekitiibwa kuba kitukakatako empagi ya kooti semateeka esigala nga empagi za kooti zeetengeredde nti omulamuzi kyatugamba bwana tugamba kuguulira tujja guulira bwana tugamba tukomewo tujja kukomawo bwana tugamba tutambula tujja kutambula still paka nga tufunye obwenkanya oba n'obwerufu ekyatulaga kusettinga at least exactly nti kino tekikoma ku Ajali because abagenzeeko mu makomera nga Nurdin Ntege olabe ku bantu abasibiddwa ku bwere there are many people 75% gye bali naye nga bali mu leepu abantu bangi tubalaba nga bamusibidde leepu bagamba yarepinga omuntu after oba pregnant omwana ne bamuzaala ne bamuggyako DNA nga si ya musajja naye nga ate oli yasibwa nga yasibwa asaavinze batutte ebintu bye ne bagenda ku DNA nga kituufu teyakozesa muntu n'omwana siwuwe DNA etekwatagana n'olwekyo bino ebintu sibi tetuli mu kusaagamu tetuli mu just no tuli serious
era ffe tugenda kusigala nga tuwuliriza ekiragiro kya kooti. Tugenda kusigala nga tuwa kooti ekitiibwa, tugenda kuwa abalamuzi ekitiibwa, tugenda kuwa abalooya baffe ekitiibwa paka tunafuna obwenkanya, ate obwenkanya tubusetinge bugende ne ku bantu abalala. Mbakubira omulanga batugambye ennaku z'omwezi 2 mwenna gye muli asobola okujja, asobola okutuma. Gwenna ayina brother wo, oyina mwana munezi wa muzaala muto, kino kye tusetinga kigenda kubeerawo nga wera basetinga ssemateeka. Twagana ffe tukisetinge kiyambe ku bantu baffe baganda baffe abali ebweru w'eggwanga nga omulaba amateeka ge baakola. Naffe kye twagala kye kino, at least omusajja abeereko n'obwogerero, omusajja abeereko naye wa standing n'agamba ti amwe man naye ntandikira wanange. Abasajja bangi babidde mubimanyi bino ebintu tubyogera gwe oba tebannabba mukwano kyannaku okubeera musajja guleme kubeera musango kubanga Katonda yakutonda bw'ati. Kyannaku nnyo nti abantu abamu bibatuuseeko ate babimanyi naye osanga omubuyabuya nga standing nga awakanya amazima oba awakanya obwerufu. Kiruma nti ate abamu babikozeeko n'abaana b'abantu. Nina omukazi omwe alina eddagala ensansa mu mutwe yasibako omwana wa bendi bw'ati n'amuggyako 30 miliyoni n'amukako amwebakengako emirundi 6. Omusango gye guli katwe fayiro yali mu 16 naye mugenda ne mukonfirming yali amwegomba yali amwagala kwegamba nti abantu abamu balina protocol awe batambuza obulamu bwabwe. Nabaddeko ne muganda wa Keti promotion anyway mukama wange sigenda kumwogerako ng'abantu abo bamu bakola ebintu bye bimu nolwekyo nti kino ekintu temulowooza nti kyakusaagirira tetugenda kusaagirira abajja tumala naye kino kitaasa abantu bangi basajja basinga okufunamu abakazi abafere basinza okufunamu mu bufere. Abakazi basusse obubbi. Omukazi asaana okuzaala abaana 10 ne mugenda ku ddeni walukaga yakebeza abaana yafunyeko 3. Abidex bakebeza bati yafunako n'omu no Abidex yasobeza musanvu yasaako oba ine ensigo emu nga nayo yakono. Abakazi balina obuzibu obwo nti bakwata abaana batega awo otegerera omukazi wakwatira omwana namugabira ekika kitali kike n'awangala naye emyaka 3 nga nayogedde exactly n'omala kufa. N'olwekyo bwe muba mukyasagira mu kintu kino nga mulina baganda bammwe abalenzi nga mulina babba bammwe nga muzadde abaana abalenzi nammwe nga mutabanga ffe batalina byakuba tuleka mirimu gyaffe. Nze nvudde wa Alien nyongera bajjukiza nti Alien agenda kuba nga akomawo I think Lwokuna ajja kuba akomezawo mu kooti wali emakinde. Tusaba omulamuzi atubeerere wa kisa, tusaba kooti zitubeerere za kisa kuba omulamuzi oyo alina ekyenkomeredde. N'olwekyo abantu ku mitimbagano beerumba bubi nnyo wakirabyo bati of course ali ne badde bamulwanyisa nga tewalina olaba babadde bamulwanyisa nga tebalina nsonga naye kati waliwo ensonga. Omuntu alina vision bwate bwabeera abaana bamulwanyisa bagoba agulina Alien akubiddwa nga talina nakyakoze. Nze omwana gwe bagamba gwe bakuba ne taata we tuli in touch era twabasasula ssente. Omwana agamba nti just yali coincidence n'okuba mistaken some Alien mwena mukimanyi nti ali very humble takuba bantu ekyakimanyi. I don't know but I think nti mu bulamu bwe tutambuliramu life is full of a challenge. Kibanga accident tewali agala kola accident emotoka yetomere kuba obeera ogyagala but life is full of a challenge lwansonga ki tetulina naffe abatukyokereza. Some people banyigiriza abantu nga bayita mu bivumo bayita mu boogerako bayita mu banyigiriza you know naawe n'owulira nga Kristo omuntu akutuuse. That's life is full of a challenge. Naye lwakuba nti obulamu bwe tulimu omuntu akulowooza kyotali, omuntu nakusindikiza gyotali, omuntu nakusindikiza awantu munagala okunyigiriza. Tulina obuzibu twafuna obuzibu. Abantu abamu baagala nnyo likes and views, abalala baagala okwogera bamanyike, abalala bavaayo okutuba nga tebanatuuka ku level eyo omanyika. Olina ayagala akikozesenga opportunity amanyikiraawo nti nja kuvuma bamanye, nja kuba Alien kikonde bamanye, something like that. Abantu bangi babukira ku bantu naye kyannaku nnyo okubanga nga abantu abamu tebajjukira oba tebasiima. Mu bulamu tulina okusiima ku bantu n'okujjukira abantu n'okuleka omuntu mu bulamu bwe. Leave people be, please. Leave people be. I'm telling you. Endowooza wegamba lwa nsonga nti ffena tetwakola kyekimu. Nze nina abantu bangi nnyo mu ggwanga bamanyi nnyo omwenge. Yes. Basiba ne ssente anywa omwenge anywa enjaga ebintu bye bandowooleza oba bye banjagaliza. Okusibako ebigambo. Exactly. Simanyi na test yaagwo.
simanyi kabe musajja ne bamunungi atanganya omwenge oyo abannemye ngawe waddeyo nnyo okulwanirira abasajja oli ku agi oli wali nina omwana ow'obulenzi I have omwana wange muto Kairos Pal nina okusettinga consistent because bwe nabasiriwa nagenda ogisettingira ekyokubiri ndabyeko bino byegamba ndabyeko nze ngenda mu makomera ne njogera n'abasibe omusiba nga amaze emyaka 10 tajja mu kooti naye nga bamuteekayo lwekyo nga n'omwana gwe bazaala si wuwe ngenze mu makomera nenda baku bantu banudi ntege bagenda mu makomera tuyigenda okugenda okansolinga ku bantu abo ffe tuli ba media personality tuli abantu abatrendinga mu nsi yonna tuli abantu abamanyi mu ggwanga ebintu etwogera tubimanyi lwaki tubyogera you know nolwekyo ojja kulowooza nti kino nkyogera lwaki nze nina omwana ow'obulenzi nina baganda bange balina abaana b'obulenzi nina baganda bange abalenzi nina mikwano gyange abalenzi n'abamu nga batuukiddwako ebintu bwe biti kati bw'oŋŋamba essaawa zino nti ng'okitaddemu amaanyi according lwaki nkiteekamu amaanyi according to statement ya complainant that is my way that is my lord that is my breakthrough according to statement ya complainant gwe bw'oŋŋamba nti nabaana yavuddeyo ebbanga lye nnina ndi mukazi mukulu njakadde ku basajja kiseera nga kunna baana bafuutukale nabeerako wano ne mikwano gyange sijja boogera bayagala nga omusajja omugezi naye sigenda mwogera si rest in peace gwe banyumyako ennyo mwali mumanya limigagga omutegedde omwami zimwe bamwogerangako nti oyo naye saalabako mukwano gwange yavaayo 9 omukazi omuntu gwosobola obeerako kati n'enkya ne luli ate obusiraamu bwina ne kyebwogera obusiraamu butugamba nti omwana yenna nga atandise ogenda mu period oba think oba nze nkyogera nsonga omwana yenna kasi agenda mu nsonga no matter what oba myaka emeka aba asobola okukola ki osobola kinnyonnyola saagala kukikyamya abasiraamu saagala bankyawe tukireke kyogere aba atuuse kati ojja kyogera mu buyabuya akubuukire kuba tebamanyi kaloloko bakibuukira nnyo tubaale tukyogerako kyemugamba yali alina omukozesa aba bakyajja okuteekawo naye ffe tuli wano olw'obwenkanya bwa haji obwenkanya bw'abasajja accordingire ku muwaabi ekyokubiri tuli wano ffe tuli okay ekyenjagala okutegeeza eggwanga lyonna bannayuganda mwenna tuli fine oba kuguwulira we are ready tujja kuguwulira no matter what aje ali safe by the way let me ngenda kwebaza abasirikale nebaza Uganda police Uganda prison aje I think awali wasinga okubeera safe according to muwabi statement ze ne mutima gwe ne Isai no bubibwe omulaba nga swaitani ne jini kugamba haji jali alimu ngalo entuufu okusinga ebwetu ali safe okusinga we yandibadde wabwetu according to aba bakazi abamuliko baguza mukwano gwange oyo mukazi alina eddagala ensasa muto yaguze mukwano gwange gundi n'amugamba gye wano luli bwe yali awa ssente n'agaana okujja mujje mukuba enduulu wali yes n'agaana okujja n'amugamba andeka nze banda bantu bamwe bati ne bafuna abo abamindi katata abamindi tebamu tebamusasula koza mwala abeyawanda balance yabula omala gwajjako ekiviiri tebamuwa balance n'amulaga lo Bible egamba nti Katonda seteza ensozi nezitamanya Katonda bw'atyo leero balabyeko because bekigendera kyabwe kyali agambye babaganye okuyingira bonna abantu babano babaganye okuyingira n'abantu babo mbwa tiimu ajja tebagiganye okuyingira abantu bonna bali around n'ababadde wabweru ate bebawaabi bebalina bench ennene batula namaaso maaso wasooka waabwe baba n'abagala kuguwulira tujja kuguwulira aji newe munagamba nti yakwata mbizi kino nkiddamu newe munaavayo nti aji yakwata embizi tugenda kustandinga ne aji mulete embizi gye yakwata newe munagamba nti yebaka ku nfudu eyina ebiwaawo tujja kulinda mulete enfudu enkumbi zabula ebitiyo byabula ebiwirubalo yabula embazi zabula ne panga kati temuna kye mutugamba tugenda kuwulira omusango guno kama mbani mbaya tugenda kutambula ne bana tutambuze emirundi emeka tusaba omulamuzi atubeerere wa kisa era tusaasa aleme kututambuza atuwulire atasaze mazima kubanga oyo alina peni esembayo oyo yalaba ebisinga era yabisomerera babimuwa n'abitunulamu n'olwekyo twegayirira abalamuzi batubeerere ba kisa tubeebaza olw'okuba nti batuwadde nti ne batufaako neebaza omulamuzi wa kooti y'e Makindye omulamuzi ali mu musango gwa Alien Skin mwebaza nnyo okuba bayiro
oba tibadde bbeeyi I think bibadde bya mirundi ebiri Irene yasomera lulwe musango mulala tunebaza nnyo Aji Hassan ne mutabani we olwokuba ntitwakwatagana nakati ankubideko nga omwana bamuyise okubanga omusango ogwo gwasobola okukola ki okubanga guvaayo naye ekibaddewo nti abaana afangoni badde amagye gabadde mangi tukulabye okambuwala nnyo anti okusinzira manya amateeka omulamuzi abaddeko mu kooti okusookera ddala nti kooti esigala kooti esigala yeetengeredde kooti esigala ekola bwannamunigi n'empagi zaayo zeetengerera n'olwekyo omuntu tabula wandize mu kamera n'oyogera yogera anti muntu kyankananya twandibazayo n'oyogera njagala mbabulire mujjeeko kwebuuza oba oyogera ki oba oyogera ki njagala mbagamba omulamuzi asigala mulamuzi kooti esigala yeetengeredde ave kooti era empagi za kooti esigala ekola nga yo waddembe okutuwa bbeire oba ogigaana waddembe okutuwa ddete oba okutuwa empanvu n'olwekyo ekisookera ddala njagala turespecting a court. That is one. Two, turespecting abalamuzi. Three, bwe tuba mu court tumanyi tuti mu court mujjukire nti fangoni tuli unruly there mena abaana mbeebaza nnyo mwenna abaana ba fangoni benkambwalidde mwenna mbeetondera naye accordingly ku kyemmanyi because nze manyi kooti manyi amateeka mbaddeko mu makooti mangi tulabye akatambi mama fangoni obadde mukambwe leero anti kati tuufu n'obuzibu nti bannamawulire babeera bangi ba youtube ba tiktokers bakuvuga speed bakuvuga speed ku kooti oyogereddeko ki weeyisiza otya abaana mmanyi bali unruly kikulu nnyo ekyo kati naawe olina batwalira mu unruly tosobola batwala sloba ambo ne basobola okuwulira era mbagambye nti ffenna get out of here tudde wali wabweru basobodde naye nga baye battalion namba eza poliisi military bagiyerwa alien skin n'olwekyo nti wabaddewo obunkeke maybe ne bani mutuwadde tetwandimufunye lwa nsonga ki era bandimuvuze accordingly ku crowd ebaddewo bansose ne bamugyawo yes kyekyo bansose ne bamuzaayo ne bamutuwanga nkeero ba ne bamutuwa oba kawungezi accordingly ku abantu baagala alien mbeebaza nnyo mwenna bannayuganda abali ebweru w'eggwanga abasirikale abamagye abapoliisi abantu ba bulijjo ababodaboda mwenna baagala alien skin mbeebaza nebaza nnyo Aji mubiru Hassan yasobola okuba nga tukwatagana naye ne mutabani we okulaba nga talina buzibu bwonna ku alien skin n'agamba nti ekyo tukimale nebaza nnyo Bebe Cool nebaza Papa Misa Kisemakula mwenna nebaza mwenna aluna mubiru Mama Fina Donzera si menyani ndekani bannange bajoka nebaza mwenna nebaza kaso wange na habwe wa Erigon Company okubanga yewayo nagamba itsoke ku alien skin tugende tulabenga tumterawo mubiru nebaza omulamuzi kwa tubeera mu akisa nakiza production wala ntalina right ejigana obejikiriza n'olwekyo mbadde mukambwe olwokuba nti abaana bwe tujjulanga wetyo crowd eyo nanga wogirabye tosobola kuta muntu era tubasobola kumutuwa balina otukumala tukakanya okulaba nga ki nawekyo tusaba kooti etubeerere yakisa olwokuna maybe osange nemutuwa katusabe ya bebaba n'ekisembayo kooti teriiko minisita teriiko prime minister teriiko muwabuzi wa president teriikani ate tugirabyeko baminisita badolsi Kisaka ba idi n'ekyo kooti esigala yeetengeredde kooti esigala erina amaanyi gayo nga kooti tulina kubeera very humble era wenagenze Luzira ali namugambye olina kuba humble mu maaso g'omulamuzi n'omusaba ekisonyiwo n'omusaba akusaasire weeyimirirwe kyekikulembera mu byonna era ng'akimanyi ekirungi akimanyi ekirungi Alien ali very humble n'ebintu ebimugambibwa nebimugeramu Alien ndisi yakuba n'omwana kyagala kukyogeraku kati Alien ensamba teyakuba ku muntu n'omu mwenera akatambi mwakalaba n'olwekyo nti ebintu ebimu lwakuba nti bagamba nti babadde ne gundi abantu abamu abalina amannya bakosebwa ebintu bingi ebintu ebyo byajja binyigiza nnyo Chameleone n'okutta kaaliyaye olwo abantu bayatambulanga nabo ojjukire n'abantu gye balwanangamu ne bagamba Chameleone ne bamutwaliranga mu kukulwana ekintu ekisaali maybe ekituufu naye ate twetaaga abantu mu nsi tetusobola kubeera ffekka oba kukola ffekka oba oyagala twetaaga abantu ate era n'abalala nabo batwetaaga olw'ensonga omwana bajja gy'oli kifo ky'okumuboganya okumugobaganya musembeze maybe omugjemu enneeyisaaye omugjemu ebikolwa bye
bw'otambula otusobole okutamba naye naawe obeere nga etafaali lyomugaseeko kubanga eggwanga Uganda tulina kubanga tukwatagana tulina kubanga tuyambagana naffe tulina abantu abatuyambi ffe tetwali bwe tuti nze bayizawe nebaza nnyo Ajamis Kigundu nebaza Seka Yasin nebaza pulezidenti w'eggwanga nebaza Jenosale Musale olw'ensonga nebaza Mama Finn kati nina abantu benswalira nebaza Papa Misa Kisemakula Baketi Promotions there are many people so akwamalayo aja tinulu mpungu nina abantu bengamba okumbere yangu okijeko psychologically nkibantekamu embeera y'abantu ffe tukuza tuli infuzi tukwide ku street so nga respect ntono mu muntu lwange ekyokulya ekifuna wena kubanga oyina bla bla obulamu bwe tubeeramu bwa arrogance ennyo naye bw'otuula ne alien bw'otuula ne mama wa amu mama akutwalanga mwana we naga mwana wange ensi bweti ne bweti bw'obeera ne amu buli obeera ne amu alina okugamba ebigambo ebyenjawulo byotawulirangako bannange amu katonda yamuwa omutwe bw'obeera ne Seka Yasin akubuulira kuyigiza okusonyiwa okwesonyiwa kino oba okyagala nnyo kyerekereza bw'oba ne Mama Fina ate ensi yonna obanga agirina anti akubuulira ebigambo by'otayagala kuwulira naye nga tebiyamba ggwe abavubuka abamu emyaka gibatawaanya abalala embeera ebatawaanya naye era bw'otandika okufumintiriza kyekiri amu kyeyagamba nti okufumintira nsonga ya bongo success and fair based on reason and reality nawandika n'akatabo akagamba nti reason as the world masterpiece bw'otandika okufumintiriza ogenda okulaba nga weerekereza ebimu nogamba you think before mbadde ngenda kuba n'odimu what panch eno egenda kundeetera ki kamale gamuleka exactly anyigiriza naye olw'okulowooza ku byogenda okukola okufumintiriza nsonga ya bongo singa fena tufumintiriza nnyo kijja tuyamba ogaziya mayindi yaffe okusevinga ebizibu ebitutukako kubanga buli kizibu teri kizibu kitono nga kituuse mu kooti oba olina okuspendinga oba olina otokyalinga onyigirizibwa erinnya lyo abantu bangi Mukama Katonda yakola ensi naye tulinamu okusoomozebwa kungi abantu bangi nnyo abatayagala tubeere bwe tuli Mukama buli lwakusitula ofuna abalabe bangi ate Mukama wakusitula bakusitudde essaawa yali weebuuza abantu abagala alien even me nze mpuliriza nnyimba z'ababasudde kafeero basebate naye njagala alien n'obulamu bwange bwonna baze kati mpulira stress omutwe gunnuma pressure zinninye nze siwalanga ku pressure natandise okufuna pressure lwa aji kati ate ya alien egasseeko sifunanko ku pressure sibanko na pressure so nti okwagala tebakugula nze kati alien agenda kumpaaki nze nno muteekamu ate ndi mukazi mukulu sigenda gamba nti njagala mulenzi ng'oyo saagala balenzi bato ate ekyokubiri ndi mufumbo atali katalenti nnoonya ogamba nti okwagala nze nina abayimbi benze njagala nze nayagala kamiliyoni nakati mwagala situnuulira bikolwa bye tunuulira birungi mubivaamu abantu betulina baleka sayidi ennungi nebatunuulira ebyo mistakes maybe nga abaddewo mistakes olina atunuulira eyo naye erabira nti olina ebirungi byokoze obikoledde ebbanga kati nga olaba kamiyoni aleze music industry naye mukwata ensobi za kamiyoni muzifuula eminene nnyo nnyo okusinga nezikulemera byakoze simanyi lwaki kyekimu ne ku President Museveni weewaawo waliwo ebikyagaanyi naye atalina byakoze bingi nnyo akodingira ku nsi yaffe akodingira batuyimiridde naawe kanyini Nurdin maybe womadocument waliyo omusajja alina emyaka 9 avuga boda naye nga yalonda naye nga gwe weevuga maybe ne mukyala we yeevuga n'omwana we osuubira onakwasinya fomu w'emmotoka kati tulina kwebaza Katonda tetulina kukkuluma because mu myaka gyo waliwo abataakola byokoze abavubuka bangi abalinga mmwe bazimbye amayumba bavuga mmotoka ku mulembe gwa Museveni ewaka walinga bondi bavubuka mmwe mwenyini temukyazimba nnyimba za bbangalo buli muvubuka asitula kalina ku mulembe gwa Museveni naye era osanga yamuvuma abaana be baali basiba bavuddeyo okujja okunneebaza banyumiriza buli mwana balina amaduuka abamu balina amaduuka 2 ku mukwanake alala bagayina ku mutaasa ng'oli atunda jini ze abalala batunda amasimu gaabwe abalala badokita ng'alina famasi akozesa abalala bakozi kati kyakufumintiriza mbeera nti dokita nenva mu ddwaliro amwe dokita by profession ayagala change nati kingwebe kyakufumintiriza nengenda ku street kubanga bonna mu kwogera kwabwe oba emisango gyabwe bagimanyira bagikola era tebagyegamba era bagamba twakikola nakola kino nakwata amafuta nengagatta n'omusenyu nenkola bomu nali ngenda tubisa tonsoma yegundi kubankwati bonna buli omu ayoga kyakola
sanya yeyiwako amafuta n'oyo Olivia ne banamunyigidde no ate sanya yeka bonna kakati bamunyigidde bakibye tebamugjayo bagende bamugjeyo nabo bagendeyoko kati abavuddeyo nabo bagende bakola kyeyakola kuba sanya bamukwata n'ebifaananyi bye ebiri yeyiwako ekidomola ky'amafuta ng'ali ku peteseso ng'ali ku poliisi ng'ayagala kutulika n'abapoliisi tewali mwana gwe basi ataliiko bujulizi temunowooza nti bakkiriza bikkiriza buli mwana omulala bamugjawo ekifaananyi kyani akisobola kisetinga ng'okutte oli ku biwologoma okutte kibbomu abalala balumbanga abasirikale ne bababako emmundu ne babatta mujjukira abapoliisi ezo ze baggalawo entonotono ezo kwekwava ebyo byaveeyo bakwata naddala poliisi z'omu byalo balumanga poliisi oli nalumba nagaa tulumbe kannakaseke tulumba munda eyo wewate ne bagenda bavuka ab'amaanyi bamanyi ne bakwata omusirika ne bamulimba tulina gutwagala otukwata oli agenda nga waba musango amanzi byali wali afaani jangu tugende mukwate kumba balaba ne bateeza ne bamutuga ne bamutta musirika ne batwala emmundu kati osuubira bebakwata beyogerera ate bayika ebifaananyi byabwe nudini lwaki tebakwata gwe nupu erimu abantu bangi lwaki tebakwata takisisiwa nupu lwaki sego bakwata anti nzegezezza olwoza lwaki sigwe lwaki si babbajjo si banupu nayamena abantu abali mu nupu lwaki si bebakwata era lwaki si bebapoitingako ye lwabalala bebaata lwaki tebabapoitingako bino era bo bagamba eri muto balina obukofiira balina biki era bateebwa bo lwaki tebabateekako bino oshagede so ebiseera ebisinga tufumintirize tuleke kujubisa ate omuntu aba yeeyogeredde omwana w'omuntu wamusiba emyaka ena okomplaninga mbu yakuddemu oluku nga tobadde na we ene solution era nkakuwe nga tobadde na solution yonna esuubira nti oba onoogezaako n'okumugjayo oba omulondayo kati bano ekibanyiza lwaki bavuddeyo mu kkomera basse omugaati bagudde mu bizinesi yagudde ate omugaati gwegulwa naawe anti babagamba nti omusango gwabwe babagamba baguleege era omukulu yagenda muzia n'abagamba nti omusango sanya bamuwa miliyoni 2 bamugamba abooke mu kaguli omwo abeere alumbe oguti agw'omulamuzi kati era bwe yalakikola bakuba nti bayongeramu emitayimbo sanya yabaviirako okwongeramu emitayimbo egyomingi era bwe yali akikola bagamba nti yewe yagenda yabagamba nti kyamuyamba nnyo omukulembeze waabwe yabagamba nti akatambi kamuyamba nnyo okutambula amawanga negeyatatuuse eno agatambula nagatuka kati nti olaba nti bakukozesa naye banaye mu bulamu bw'ensi bwonna tulina era abatukozesezza wabeerawo omusajja omukazi afumbira omusajja naye nga yeewogomyewo n'amukozesa okumutuusa walaga oba n'amugyamu paasi bizinesi nti sikwagala n'abasajja ayagala omukazi naye nga siregwa abadde ayagala era bwatuuka kugwayagala abantu bangi bakozesa abantu mu bulamu bw'ensi tolowooza nti kino abantu madaala g'abalala yes tolowooza nti kino kirikwawo basanya bokka omukulembeze wa nupu muwa amagezi ku bintu nga bino byolabye tawabula tebamuwa amagezi era talina baadivaiza nze ndi adivaiza wa Museveni osigamu tomuwa amagezi amagezi yali musajjawo siina muntu gwempa amagezi g'atalina nina kwongera kuwabula kwaga amagezi goyina nayo notayina musimu bubi mwekako otegeere nti talina according enamulabe yagamba mugende mukwate abasirikale obatuge yagambye ati oba yagambye Museveni tategeera ntwale mu kooti wabawakana ntwale mu kooti ntwale mu kooti ejjako ebyo bitiibwa bya ntwale mu kooti yabadde atamidde amaze okukubwa ayogera bo tawabulwa kyovola singa tebamukkiriza kwogera ng'akubiddwa ekibaba kirinye namulabe ng'agamba mulumbe abasirikale mubakole bwe muti ne bwe muti mubajjeko ki nalaba agamba mugamba mulinda Bobi Wine mbw abaleetere mulu muzenoonyeze muzinonekwako gamba wantama
bali mwezi wanja amazima ogamanyi musumbu abannayuganda temuli ku opposition kamera ne mulimba ani atali ku opposition bali muyimirira mu kamera sagala nkube chemical choko mpulirizi nange mpuliriza sagala nkube chemical tewali chemical asikola mawulire saga mawulire singa na kamera muyimirira mu kamera n'oyogera ekintu ne bali mwezo yes ate gwe oli problem nnyo musajja gwe ate kinnanyamiza nnyo okulaba nti musajja gwe nali nkuwa respect oli musajja muyigiriza omutendeke naye osobola okuyingira mu kamera n'olimba oba n'ogaana ekintu ekikyamu mwamulemba na uganda ennaku nakaba yonna ogiumiza ennaku mubulokinga ebintu bigenda oyamba abantu kyenjagala speech ki bali mwezo nga tonna mutunuza mu kamera bali kulimba ajja kugamba guno si muto gujjeezo kamutunuzeemu katinyawoli bali mwezo obuyinza mubutwala obuyinza twabwala tubutwala mutubako bufu atandise okulimba obuyinza tubutwala bano babutubako bufu lwaki mwanyize nga abaana babatadde ate batukidde waffe abasibe banu batukidde waffe muyomba okufa muli banyivu okufa abaana balidde sente tonna bakulaba president ng'ali ne lutaya tolaba omwana natottola engeri gye babayisaamu ekyo naawe kyebuuza bwebuuza mwanyize ati bamutadde yageze ludda baali tebamanyi nti asulawo baali tebamanyi nti asula lwaki we twagenda okubeeyimirira batugamba nti tebalina we basula kati bamutadde agendewo emyaka ena gyolina pulufiga mundeka ebyo byebizibu byeggwanga uganda bannayuganda njogera bategeeza bano bali mwezo byebizibu byeggwanga uganda bwe muba munyiga musooka kunyigira abasajja abo singa mubago badda mu palamenti mwe mwagala eggwanga lamwiterere mwegobeko abasajja nga bano babali mwezo bano bebazaako emmodu byebizibu byeggwanga letulina abalimba berwanirira ani abatuma bali mwezo ani abatuma mutulwanirire ani abatuma mutulwanirire ani abatuma toduka bali mwezo ani abatuma mutulwanirire bali mwezo wo yadduka eggwanga uganda basajja mmwe eggwanga mulyonoonye gwanonyewo ki gwonoonyewo kyononyewo kyenonyewo mulibaina bannayuganda mulina omukazi ono w'emukono ebbanga lyamaze mukono mulwajja muva ku buyinza teri bafuuka asobola kukulira munakawa emyaka gyolina sente zolide mubuzabuziza eggwanga uganda ne mulimbanimba bavubuka mubalagana ne museveni mumusobola kakati mubadde muyombolwa alien skin naye mumuwana alien skin bamuzzayo luzira mukose eno chansi nga tannadda mugende muntebe muntebe mulinda ki basajja mmwe muli babi okusinga ne sitaani mulinga lubaale weggulu basajja mmwe abefront muli opposition bali mwezo nnuma gwe okutunda mu kamera n'olimba eggwanga ŋŋamba n'esente zo sizaaga atompa basajja mmwe muli babi wali wainaano mwesira ku musajja ekinyiiza bano ba NRM bano bakwananisa kabanda musiba wa nabbanja gosirikala walumbe zaki abantu nawe anti onanyiiza nga njogeraomba sente sagala muwononye eggwanga lyaffe wetoddangamu okuleta leero nkufuna obubaka abutwalira abanyeezi obubaka abutwalira ne basiba abaana emyaka ena ne bavaayo ne munyiga nti bakiriza emisango balina enkolagana yaabwe njagala okutumagamba mwasiba baaki ebyabasibya ne bakola ebyabasibya nkutuma ogamba omukazi w'emikono ave ku Museveni omukazi oyo yesonye Museveni
mmwe nimwe mulwala abajjanjabira bulala bwe mulwala mubeeramu akakaani biki okubaca engalo ani gwe bajanjabira ebweru bwe mwagala Museveni aveeko mubeere ekizambu mwennammwe mwewumuse twewumuze tulage wa muwummule bali mwezo olunaku lw'olirwala n'ogenda ekirudde ate ŋŋenda wa era gyeŋŋenda twagala olwaleko gyeŋŋenda ogende ekirudde abantu bategeere nti mutaseze eggwanga bwe baba bayisa ssente mwebuuzabuzana ne muziga yani akuleese mukenyini lwaki ondetedde wano babadde bayisa etteeka ly'emmwanyi olaba Buganda mugivaamu olaba mu Buganda mwatuvudde olaba mwava mu Buganda Katikkiro osinze siwoza kusinga sogera naawe kusinga njogera naawe okubuulira amazima n'obwerufu olaba mukwata Katikkiro ne mukwata obwakabaka bwa Buganda ne mubononayonayona mwefudde abasiga kabaka amaanyi mwefudde nti nno kabaka talina kwogera wano mwe bannabyabufuzi musa obwakabaka bwa Buganda tolina kyoŋŋamba musirika talina kyaŋŋamba ndekandeka sijja kukakana basajja baliwo nga muli ono bali mwezo nkutuma gamba banna bagamba tebaliko opposition Uganda talina opposition mwena muli babbi mukolera Museveni muni balimba baana b'abantu ne mubayingiza mu byabufuzi ne mubalimbalimba baana b'abantu ne mubalagira bwekyebibira sina kyembadde batubuulire eggwanga lyonna bamanye saagala ssente sente za musijja wa Museveni ayina mugala sente za Museveni mbi nga temweze mulya mwonna mugaze muzabuza abantu mmwe saagala tolufiga ate oyita baki lwaki omalira ebiseera gwammalira obudde njagala ogambe eggwanga ettebenkevu nti opposition ibeerawo nga terimba era tubakkiriza mubeerewo naye nga temutoola bwakabaka bwa Buganda temuisaamu Katikkiro maaso ate nga ne Museveni mumuwa ekitiibwa kuba yataddewo eddembe lyemujjidemu beeyibimu abamu temwajjadde mu parliament gwe ofiga mbadde nze kulaba ono yampise ng'omusajja ate gwonsanze ono gwe musanze si gwansanze era gwe ntandikiddeko naye otandise ate okunkola obubi onalemu nava onsanze ku puroguramu gye twaliko ffenna ng'otandise okuntyobola ate ntya ojjukira nga tuli ku buke ntya nemba ku puroguramu nenjigaana otandise okuntyobola ntya newanayagala kuntyobolerawo onalemu okutyobola n'okulinya si byanjawulo ompita tayipu eri onalemu nudini nja tugende ompita tayipu eri abantu taddamu kwogera bantu bintu bitanyumira nedda ono yampise sigwompise sigwompise kite ye awadde endowooza ye awandowooza naye ati tamumanyiira awadde endowooza ye nga bw'alaba olukulabye n'agamba ono wa Nuupu tamumanyiire okuba Nuupu tekitegeeza kumumanyiira andi ye alina obusungu okuba Nuupu abalinako ki mutakkiriziganya na bye mukola atuliki ye byakola bakkiriziganya nababa nabanti bamugambe naye ye abagambye ebibye okitegera bulungi nzize ku musango mulala kituufu ekyo okummambira ate tekijja kubeerawo era akikoze ndi wano bakuba walala sandibadde kibiina okitegera bulungi ate nawe tuddangamu okumpengulira tugenda wamwe Josh, the applicant is in court. My land colleague, Mr. Amarit Timothy, appears for the state. Going today with maybe we'll introduce the other colleagues.
Yes, may it please Your Honor, my name is Timothy Amerita, Senior State Attorney in the Office of the DPP. For the respondent, I appear along with Counsel Zubeda Namugini and Counsel Sania Namugirwa from Sania Namugirwa Nakanya Defense. My Lord, in addition, I appear also together with Counsel Ngobi Hakim from Almond Advocates. Hakim? Yes, my Lord. Your Honor, this matter had been scheduled for hearing for today. The trial judge being indisposed to prefer another date. Your Honor, incidentally, we had a discussion with the landlady senior state attorney. And we are of the view that the matter can be adjourned to next Monday. However, with the rider that if the court is available for us this week, then a production warrant can be issued for the applicant to appear, because we are supposed only to highlight our submissions, make some responses, then the court gives us a ruling. So unless Mr. Amarit has changed his mind, so that is what we agreed before we came in, that we can adjourn to Monday, only with the rider that we can have a production warrant issued anytime the judge is available for us, because we are informed that he's indisposed for the grounds. That's it from me, unless my other colleagues want to say anything. Incidentally, the third judge has been assigned urgently by the judicial judge and some other matter. It's not that it not about on grounds. Simply an urgent assignment by the judicial judge. So, as proposed by the parties advocates, in the event that the judge never perceives the matter, we can definitely issue the production warrant during the course of this week. Otherwise, this matter is adjourned to 2nd of December. Yeah,
Monday at 10:30. Abiri munana December oli bagambye nga 2. Application number 588 of 2024. Mwizerwa Ali, Kasas Uganda. May it please your worship. Robert Robo. I'm appearing jointly with the Honorable Seleko Muhammad. I'm appearing jointly with the Honorable Seleko Muhammad. Robert Robo is